ebisenge ebimu gwogenda obisindika bigwe. Ngambira neba nti okusabiriza kugenda kulemesa abagagga. Singa Katonda nyamba ekyo ekisenge ne kigwa. Omuntu afuna omugagga olwaleero. Wiiki ejja n'amuweereza email 15,000 nga ziriko n'abafu. Waliwo ab'okwabiza ennyimbe, waliwo abalwadde, waliwo ab'okulongoosa. Agenda okutuuka okugamba nti nange kennyini sina kyakulya ng'ebizibu byokka byatadde mu email bikumala okumublockinga. Okusabiriza kutta emikwano. Abantu bangi betufunanga Katonda abatuwadde ne tubeegobera. Kubanga agenda okulaba ng'oli mugugu gwennyini oguwedde emirimu ate abantu baakoowa emigugu. Yesu yayita abazitoowereddwa abeetisse naye abantu so singa mukwano ogukutte mpola mpola ng'onoonyamu byamagezi ogenda okuwulira wiiki endala lukya lumu olinaga nti oliwa kuba pulaani zazzaziwulira naye nga tomusabiriza. Abantu betubeera nabo wadde tuli bagezi nnyo osobola okumanya bw'alowooza. Oli awo oli ng'akubira akasimu ng'akugamba kasizoni katuuse naye nyinawo miliyoni zange 2 zibadde zitudde. Zizanyiseemu n'ozinziriza ng'omwaka gugwako. Nga sigoozi musabye mulekerawo okusabayo obudo oyinamu akado. Oyinamu akaasa. Mpaaka baawo. Ntemeeyo ekinyanya. Oyina waya mpayo kawaya. Bene bontemera wayo ojja kuba onkoledde. Beera intentional okufuna ebintu ebitegerekeka.